Christine Nanyonga, omutuuze w'eruwafu mu ggombolola y'e Makindye, y'omu ku bantu abakuliridde mu myaka abeetaba emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja egibaddewo olwaleero. Ono agamba nti azze yeetaba mu misinde gino bukya nga gitandika. Amagulu gannuma era nzija muno nembuukabuukako nembuukabuuka nembeera muno bwentyo. Okwetaba misinde gino Nanyonga agamba nti akikola okugatta ettaffaali ku kaweefube okutumbula ebyobulamu naddala okujjanjaba ekirwadde kya mukenenya ekyatwala obulamu bw'omu ku baana be. Omwana wange n'anfaako bw'atyo myaka 3 ate kaakati nagenda okulaba nga nkwatiddwa n'abalala abalwadde ab'enganda abaaki abaana baffe. Ono agamba nti kya mutabani we okufiira mu bulumi obw'ekitalo nga talina ddagala bwe yalaba nga Ssaabasajja avuddeyo n'omulanga guno naye yalina okugwenyigiramu. Ebiseera ebyo bwe buno eddagala lyali tewali kwegamba nga bakola bambi ate n'abasawo nga tobalenya nga bateebereza buteebereza. Nanyonga era aliko obubaka bw'awadde abazadde abalina abaana abawangala n'akawuka ka mukenenya. Omwana w'omunonera eddagala ne bw'aba muntu mukulu musajja mukulu munonera eddagala kuba abamu nsonyi zibakwata ne batanona ddagala. Nze eyo ŋŋendayo nennona eddagala naye nze nkiraba abantu bakwatibwa ensonyi abaana bakwatibwa ensonyi tebaagala kunona ddagala naye gwe lireete oliteekaawo ate bw'onoolireeta ajja kulimira. Ono nga yeesigama ku mulamwa gw'emisinde gy'omwaka guno ogw'abasajja okuba nga basaale mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya n'okutaasa omwana ow'obuwala. Asabye abasajja okukomya okuganza abaana abawala abatanneetuuka nga babasikiriza ne ssente. Bambi mubasaasireko omwana omuto ali abatabitegeera ye abatakimanya afa ssente. Omwana ow'essomero afa ssente, omwana abaana bonoonese nnyo afa ssente ye olumukwasa ku ssente nga ayitawo mangu. Emboozi ya Nanyonga y'emu ku ezo ez'abantu ab'enjawulo abeetaba mu misinde gya Kabaka buli mwaka nga beegatta kaweefube wa nnannyinimu okutumbula ebyobulamu mu ggwanga.